Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka oluba otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Bobi Wine ne ttiimu ya Nuupu yonna baabukeereza nkokola okubeera nga munnange boolekera Soroti, era eno baaniriziddwa byasusso, amazina togalabye, kugulawo ofiisi tukulabye, emikolo gye bamuyisizaamu egy'obuwangwa tugirabye. Kale kwegamba nga obuwagizi oli bwakulima nti tabulina, oba Nuupu terina buwagizi, sayidi zeeyo abeera akulimbira ddala. Era munnange Bobi Wine akakasizza akoledde station twagenze okubeera ng'ayogera ebigambo bye mu bitonotono, era byayogedde ngenda kuyitiramu just buyitizi mpola mu bitonotono bye bansobodde, kubanga era obubaka obw'enkyukakyuka bwe bumu buli wamu, okuleka mpozi nti amannya n'ebifo oba n'abantu babayogerako bye bikyukakyuka mu nkola, kuba nti General Museveni ne regime NRM ebyo tebikola ki byo munnange tebikyuka, ne struggle oba Uganda okununula Uganda, ebyo byo munnange buli omu muganda wange abiraba nga keywords mu struggle nti Museveni yalina munnange okukwatibwa ku nkoona, ate Uganda yalina okubeera nga enunulwa. Bannayuganda be balina okubeera nga munnange bakola kye bayita nnyini mufu yakwata ewawunya, okubeera nga bakwatiramu mu nsonga eno, bo bennyini nga beekwatiramu okukakasa nti muganda wange eggwanga lyabwe likola ki linunulwa. Kale bw'atyo Soroti awubyeko olubu lw'ekigere ku Soroti radio, era n'ayogera byonna akakasizza nti obulagajjavu obuli mu gavumenti ya General Museveni oba obukulembeze bwa General Museveni obufuzi emyaka gyatukalakatidde emyaka 40, nti Soroti muganda wange nti bw'otunuulira buli kimu, flying school eyalibadde ekitiibwa ekya Soroti laba bwefaanana oba enguudo bwe zifaanana, tewali ddagala mu malwaliro, amasomero gafaana nga bwe gali. Naye neyeewuunya kiki ekiri muto gwa Museveni, kubanga babadde bajja bagezezaako okubalemeza okuyita mu bitundu ebirimu abantu oba bu trading centers, ne babayisiza ddala eyo mu byalo eri amakubo amabi, kati nga balinga bagamba nti oba oli awo batambule oba bayite eyo gye babayisiza balabire ddala nti amakubo mabi tetugakola, kale mubeeko kye mukola. Era munnange bw'atyo n'akakasa nti baagala okurevampinga infrastructure eya Soroti n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu, enguudo zikolwe, amalwaliro gazimbibwe, amasomero gazimbibwe, na byonna ebyetaagisa entindo zikolwe, amakubo amalala gateekebwewo, ne feeder roads zonna zifiibweko. Era munnange bw'atyo ng'addamu ekibuuzo ku agenda ki oba pulaani ki gye balinawo ku bantu b'etteeso singa Nuupu ebeetuta obuyinza nga Bobi Wine president, era n'akakasa nti abantu b'e Soroti, abantu b'etteeso bakozi nnyo.
abantu betteeso bakozi nnyo era ayagala ekyo kitekebwemu ekitiibwa bayambibweko nga gavumenti yebayambako okusobola okubeera nga batuukiriza ebirooto byabwe mu kwekulaakulanya. Ku nsonga ya corruption, obuli bw'enguzi n'obubbi n'obukenuzi bwabuuziddwa ku rediyo eno Sorority Radio nti obuli bw'enguzi oba enguzi yali emu ku 10-point programs eza NRM bwe bajjira mu buyinza, nti kakati ye bwe kiba nti bano kibalemedde ddala kubanga kiri evident nti muganda wange enguzi eremye. Yoni Museveni kenyini yakakasa nti enguzi agitya kubanga emulemye, nti pulani kijaalinawo okubeera nga enguzi eggwawo. Naye wano wagambidde nti oba oliawo kino kyewuunyisa okuba nti mu 10-point program kyalimu, naye bayinza okuba nga baali tebasuubiza kugirwanyisa wabula baali basuubiza okuba nti bebagenda okusinga okubeera corrupt, bebagenda okusinga okulya enguzi n'okubeera nga bagitumbula mu 10-point 1986 nga bakawamba obuyinza fetwalibwa na buto nnyo. Ku nsonga eno Bobi Wine agamba nti bo nga NUP bagenda kubeera exact opposite eya NRM. NRM bano bo bajja kutumbula nguzi era bakikakasizza ensi yonna ekitegedde nti bano mu nguzi teri abakwatira nsawo. Kakati NUP bwetyo Bobi Wine agamba nti kino azenga akyogera nga yeebera nti omuntu yenna akwata ku ssente z'omusolo tagenda kumuzibira ku liiso, era naawe ekyokulabirako nti kino bakikozeeko kubanga NRM yo geemu yaayo yakubeera nti ekozesa ssente n'egulirira bannabyabufuzi naddala abo abali ku ludda oluvuganya. Naawe ekyokulabirako ekya Mpuuga gye buvuddeko gwabadde alifaaningako eyali deputy president owa Buganda owa Central Region bwe yakwatibwa mu bubbi n'obuli bw'enguzi $5,000,000 ze yeezibika era n'aziremera ne bakolerawo kye balina okubeera nga bakola. N'olw'ensonga eyo tebali kuzibira ku liiso ku muntu yenna oba kwesembeza muntu yenna ali enguzi kubanga kino kye kizibu ekikyasinzeeyo mu Uganda nti ye kansa alidde eggwanga lyaffe lino Uganda, era ekikolebwa kirina okubeera nga kikolebwa zero tolerance, tewali kuzibira liiso, era kino bakikoze nga NUP balaze ensi yonna nti bo tebeesembereza bali banguzi. Bobi Wine ayogedde ku mirimu ku bbula ly'emirimu nti ekyo manifesto kyalimu 2021 nti singa NUP egeza nekwata ku buyinza bwetyo kitegeeza eyenda kakasa nti emirimu gitondebwawo, era nakakasa nti munnange kino bayinza kukikola nga batadde amaanyi mu byobulimi, obwavu bubeera bugenda kufuuka lufumu okukosa n'ebbula ly'emirimu kubanga nti obwavu buva ku kubeera nti nno omuntu takola, kitegeeza nti ebbula ly'emirimu lirizaala obwavu. Era naawe ekyokulabirako nti singa wabaawo kale ekkolero obanga likamula juice mu bibala osobola okukubyamu abavubuka bameka abayinza okuweebwa emirimu, naye olw'okuba nti munnange regime ebyo byonna tebifaako yeeterayo gwa naggamba bwe buzibu bwe tulimu ng'eggwanga olw'ebbula ly'emirimu. Ku nsonga ya security era ekyo munnange bw'atyo anakyogerako nti security bwetali kiba kitegeeza nti abantu babeera tebasobola kubeera nga bakuuma abafuna obukumi ku bintu byabwe bo bennyini n'obulamu bwabwe ng'ojjako kubeera nti battibwa naye n'ebintu byabwe bennyini bibeera mu katyabaga. Awo no wagendedde ku nsonga ey'obubbi bw'ettaka nti bano abasajja bajja tebalina kye balina, naye munnange yonna gye baava ne bajja bwe bati ne batandika okubeera nga babba ettaka. Nkumubuuza nti baava abo mbadde ndowooza Museveni Munnayuganda. Bobi Wine agamba nti Munnayuganda ku mmundu, nti Munnayuganda ku mmundu kwegamba yakozesa mudumu gwa mmundu okufuuka Munnayuganda
era nga yeewuunya okuba nti ono amubuuza ekibuuzo nti gwe tomanyi gye yava, tukakasa tomanyi gye yava. Museveni Munnayuganda lwakuba yakozesa mmundu, obutuuzi yabugula na mmundu, era n'akakasa nti ne Obote, President Obote yamusoomooza nga asoomooza General Museveni apuruvinge akakase nti Munnayuganda ne kimulema, ne Bobi Wine kennyininyini kyajja amusoomooza gye buyiseeko emabegako awo nti akakase Bannayuganda nti Munnayuganda ne kimulema. Era bano n'ategeeza nti tagezaako kulaga busosoze eri abantu abaafuna obutuuze mu Uganda, nti waliwo abantu abajja muno mu Uganda katugeze nti oba Bakongo oba Basudaani ne bajja ne bafuna obutuuze wano mu Uganda, naye General Museveni tasobola kakasa nti Munnayuganda. Naye ku nsonga eno agamba nti ng'oyagala okakasa nti ono Munnayuganda osobola kutegeera nga olabi butya bwe yeeyisaamu n'engeri gy'ayisaamu abantu, naye kakati bwe tunuulira olabe Museveni engeri gy'ayisaamu Bannayuganda, era tutunuulire omusajja butya bwayonoonye buli kimu wano mu ggwanga, buli sekita yonna agyonoonye, ebibugagga byonna abikyankalanyiza n'ebyenfuna byonna abikyankalanyiriza kumu. Abantu saidi zeeyo okusinziira ku ndowooza zaabwe, amasimu ge bakubye mpolampola awo nga bagamba saidi zeeyo ewaabwe waliwo okutiisibwatiisibwa nti bwemulonda Nuupu mugenda kuddayo mu ntalo n'ebintu ebirala. Jjukira nitamu saidi zeeyo alinayo amaanyi mangi nnyo, era nga munnange abavubuka balaga nti beetegefu okubeera nti baaniriza enkyukakyuka, naye olw'okuba nti eyo waliwo embeera ey'okukwata obujega ey'okugenda nga batiisatiisa abantu era nga boogerera amafuukuule abo bonna abalafubanira enkyukakyuka okunafuya emitima gy'abantu okubakakasa nti mubeere mu mbeera eyo embi, temufaayo, eyo ye vision, awo temuvaawo. Ebyo byebimu ku ebyo byayogeddeko, era bw'ati era agenze nayogerako eri abantu obubaka obwa change kumpi era bwe bumu ng'era bwawadde nkugambye nti bwazenga wa Bobi Wine obubaka bwe bumu nti amannya n'ebifo obuulyawo bye bikyuka, naye ng'ebizibu byonna ebya Uganda yonna baagizingako nti ebiri e Karamoja ogenda okwesanga era byebiri, ekisolo byebiri eri mu West Nile, byebiri wano mu Central. Abasajja baatugatta